nga bulijjo omulabi wa Big TV tukwaniriza tukyagenda maaso n'ensonga ezikwata ku ggwanga lyaffe naddala ebyobufuzi. Akalulu lunaku kasembera abasajja batandise okuba campaign, abasajja batandise okutalaaga eggwanga, naye nga tutandise naffe ate okukuba tooki. Mwani ajja anajjawo anaakolawa. Tuli ne munnamateeka waffe Lulimbazi Nalukoola batugambye mbu Kawempe naye katubulira tukakase ddala bituufu. Kanso buuza ku balabi baffe tutandikira awo oba kakase ddala. Abatulaba mbalamusizzaako nnyo yenze Lulimbazi Nalukoola ntuula eno emasengere Mengo. Abantu badde bamanyi nti okyatuula eri ewedda bwe twatandika eno Law Firm Nalukoola Advocates and Solicitors ne tujja eno Mengo ewa n'ogamba naye lwaki ssente sizizze ewa Kabaka, lwaki mpangisamu ne tutuula eno Kanso ebyobufuzi byengedde obiraba oba obiwulira? Ebyobufuzi mbiraba n'obiwulira nembiwulira. Ffenna bantu b'ensi eno tuli bannabyabufuzi. Nze siri ndi munnamawulire. Naye nti wabeerawo era ekiseera ebyobufuzi lwe biba nga bikutteko, bw'otabifaako era bituuka nabyo ne bikwatako. Naddala bwe wabaawo oyo ayagala eddoboozi liveeyo naye ne litavaayo nga gwe walyogedde ekyo ekimutaasa akuzuula nti naawe olina okusalawo kw'okoze. Omanyi buli omu akola okusalawo, n'asalawo obutasalawo aba asazeewo obutasalawo obutakyetabamu. Okumanya buli omu wa byabufuzi gwe bw'osalawo okusirika ng'omwanyigirizibwa ayinza n'okwerabira oli eyamunyigiriza najjukira gwe atamwegattako omulwanirako lutalo lwakunyigirizibwa. Kyova olaba Dr. Martin Luther King Jr. bwe yali alwanirira eddembe ly'abaddugavu mu Amerika yagamba nti tetugenda kujjukira maloboozi g'abalabe baffe wabula akasiriikirize k'abanywanyi baffe abanyigirizibwa. Banywanyi balina okwogera mu nsonga awo nga zikutte akati. Agaliwo ge ninamu ku Big Media gagamba nti Kanso Nalukoola oluvannyuma lw'okuwoza emisango emingi ennyo ng'awolereza bannabyabufuzi, ng'awolereza ebibiina by'obufuzi kuva ku DP wuyo Nuupu wuyo wuyo agamba ayagala Kawempe ya Muhammad Ssegirinya. Bituufu bi amaloboozi gavaayo mu bantu b'e Kawempe nga bagamba nti oyo naye gwe Nalukoola lwaki otulyaza amaanya, jangu okwatemu mu kintu kino. Lwaki ekisanja ekyo ekijja toyambala? Olidde byaffe wano miyembe gyaffe gy'olidde. Mwenze nazaalibwa ye Kawempe mu Kirokole zone. Bulijjo mmanyi oli muzibuze Kawempe oba Kampala. Nazaalibwa mu Kirokole zone mu Kawempe 1 parish. Olutuuka ku 5 n'okkirira bw'oti awo. Nasomera Kawempe Muslim Primary School. Nasomera awo Kyaddonda awo Kasozi awo. Bulijjo olinda kyokwambala. Osobola okubeera ng'oweereza eggwanga lyo mu ngeri endala. Kati nasoma obwa puliida. Abe Kawempe baweereza ne bannayuganda bonna baweereza. Lwaki basiweereza abantu b'ensi eno n'abalala nga bwe baweereza? Kukyusaamu bukyusa oba kweyongerako bweyongeza. Akalulu ke Kawempe nga kakyukakyuka ate oli munnamateeka ebyobufuzi obinonamu ki okukumaala ettoomi? Nange saalyagadde kubeera mu bwentyo nga bisoomooza, naye buvunaanyizibwa bwaffe bwe biba nga birimu okumaala ettoomi ani alina okubitereeza? Olowooza siffe? Tuligamba ki abazzukulu baffe nti ekiseera ekyo kyatuuka we twalina okutwala obuvunaanyizibwa ne tutya obutwala? Nze ndowooza obudde buzze obuvunaanyizibwa tubutwale tukyuse ebyo ebirina okukyuka tusigaze ebyo ebirina okusigalawo. Olumu waliwo ebintu ebimu nga tosobola bikyusa okutuusa ng'omaze okuyingira ewantu ewamu. Oyambadde ki? Ambuleera oddayo ku nkumbi? Mu kiseera kino buli omu amanyi agoberera ebintu mu ggwanga lino. Enjege yagwa ku Democratic Party
BP omukulu Nobert Mao bwe yeekobana n'ab'olubatu nga Gerard Siranda ne bagenda bakole eddiiru n'omusajja w'enkofiira gye tutaaba bagamba bo bagenda kusemberera buyinza era bagamba aba DP mwenna essaawa eneetera okutuuka mwambale engule ayo yali enkumbi kuno temujja nagiteeka ku bbega. omukulu Mao yali ayagala kufuna bwa minisita naye yakola ekintu ekikendeevu ennyo okusinga banne nga b'olaba ba minisita Mutagamba yagenda ng'omuntu ekibiina ne kisigalawo. Omulamuzi Justice Joseph Mulenga yali ali mu kifo ng'ekyange eky'obwa National Legal Advisor yabagamba abe yali nabo nti bannange ngenda kuweereza ggwanga nabwe kityo ntadde obuvunaanyizibwa bwange mu kibiina n'agenda. Naye gwe Mao gwe bawadde obwa President General otandika otya oweeyo ekibiina osobole okufuna obwa minisita n'agenda ne Secretary General. Kyali kifaananira ddala omusajja asinga ekyapa ewa Manerenda afune ssente bateeke endabirwamu mu nnyumba ennyumba eri ate ku kyapo endabirwamu omwana olukasuka ejjinja ani ndabirwamu ze zitali ku nnyumba ate osingeyo ekyapa kwe tolaba nti oba okoze ennyumba etudde ku kyapa ku ttaka ate obaddeyo bakwendabirwamu katuweeyo ekyapa tufune ssente tugule endabirwamu tuteeke ku nnyumba abasibe bayita bakadingo katuweeyo ekibiina nsobole okulya obwa minisita nzireyo eka ne mukene ndowooza ebibala abifunye embaga azikubye namungo lyaddayo naye eka kale nabwe kityo ye ekibiina ky'ebyobufuzi abalala gye bakulemberera basobole okukyusa ensi yayagala kwekyusa ng'omuntu kogwe kijja kuba kizibu nnyo okujjira mu kibiina ekiringa ekyo nga Nobert Mao akifutubaddeko ndabanga okujjako nga waliwo ebikyuse naye si kyangu gwe kuba akafaananyi ng'oli Kawempe North onoonya akalulu nga bakugamba nti waliwo wano omuntu omulala azze okunoonyezaako akalulu nti ani oyo nti President Mao nti mukulu Nobert Mao awo kakati awo ne bw'oba ofunye omukisa oba oli awo ogumugulirira aleme kujja kuba yabeera agenze kuba naddibanga kanga baana ani ayinza okuwa kanga baana bakanga balonzi leka n'okoleka naawe kale nabwe kityo tukyali mu kuwuliziganya ne ba political actors ab'enjawulo political parties formations tulabe engeri enasinga obulungi mu kutambuza ensonga eyo okulaba nga abantu b'e Kawempe North bafuna obukulembeze obulungi. Abamu bayinza obutantegeera bulungi naye nze sizze kutaataaganya muganda wange Ssejjirinya. Muganda wange Ssejjirinya Muhammad mu kiseera kino mulwadde era tumusabira Mungu amusuuse. N'abalala abali eyo abantu b'ensi mbasaba twongere essaala eri muganda waffe Ssejjirinya. Singa Mukama akola ekyamagero n'akola Ssejjirinya n'addengulu n'awona bulungi n'agamba nkomyewo e Kawempe. Ekisanja kye kikyaliko ngamba singa ekisanja ekijja n'ab'e Kawempe mumpe ekisanja ekyokumeka ekyokubiri onoomwesimbako tomwesimbako entebe z'ebyobufuzi ezo z'abantu bonna gwe kasita owulira nga ekifo ekyo abantu bakuwadde amaanyi ne bakukkiriza ate olumu nno bwe babeera abantu nga ddala bazze ne bagamba ne bakuwa amaanyi ne bakuwa embavu ne bagamba jangu oyimirire nga nze bwe kiri kaakano n'ogaana ate kiba olumu tekiba kirungi. Amanyino lwafuuka lugero buli eyeesimba wagamba ab'Egindi baŋŋambye nange bwentyo bwe nnali ndowooza ab'Egindi baŋŋambye ate tugenda okulaba eyagamba nti ab'e Kawempe baŋŋamba ng'ate mu bokisi temuli kantu kofa bamugamba balagawo. Nange nali ndowooza nti bonna abajja okwesimbawo bo be beegamba ne bagamba abantu babagambye okutuusa nze lwe baŋŋamba
naye kakati gwe naawe njagala gwe nga weetengeredde bulungi nga teweewunzise amazima ddala ne bagamba nti nno Nalukoola wuuyo ab'e Kawempe North bamuleese gwe towuliramu mulinga naawe ogamba suuti mbadde nagitungisa mu kiyembe omusajja mugamba mu butuufu obadde tonnasala lugoye sente zange zinzirize kale nno amazima si byakwegamba kubanga waliwo kyetugamba nti owalampye mweramannyo okwesimba ku Nalukoola Kawempe oyinza okuwalampa naye anti munnange kigambo kweyagaliza kyewuunyisa Uncle Segi yali w'amaanyi kali kutanda n'omusangawo lwakuba nti bintu bikyukana olumu oyinza okuwulira olinga agamba gundi otasobola kulya kifo kino ng'obuuza nga yeesimbyewo naani ekirala ekizibu oba okusomoza okuli mu byobufuzi nti buli omu expert mu byobufuzi buli omu abibala buli omu expert olinga yakubuulidde kiki ekiwanguza weewuunya ninaye munabyabufuzi omu gwe sijja kwogera tayogera takola statement nga teyeetuukidde ku ground kola research owuwe tali kuba abantu ne beekuŋŋaanya bataano ne bajja mu ofiisi ya Nalukoola kanso gosinga jangu weesimbe amala kuddayo ddala kiri kitya kati olaba ekizibu ky'abannabyabufuzi balinga boolaba omutwe nga kulikawo ennyindo n'omumwa tekubeera matu tekuba maaso kiwuduwudu ekyo ayogera kubeerako emimwa n'ennyindo assa naye tekuba maaso tekuba matu omanyi lwaki munnabyabufuzi emirundi egisinga obungi abatawuliriza abatalaba balala kyekyo ekireetera okubeera nga w'amaanyi okutuusa lwe balangiriramu munne nalyoka akkiriza takkiriza era agenda mu kkooti era n'awaaba lwaki Nalukoola n'ayingira aba yeeremesa okulaba nga yeeremesa okukola ki okuwulira era ekyo olumu kyekibaleetera okugamba nze asinga amaanyi buli kaseera n'oyo atagayina bannamateeka mubawabya nnyo bannabyabufuzi olujja nga aduma banzibye nga fayiro okulubuuta olowooza ndino nti babawabya lwaki omusajja tomugamba naye yaba teyakirabye nti obulu teyafunye bamubbye batya obujulizi obulina obulaga nti bakubbye osooka kumpa DR forms kubanga constituency bweba erimu polling stations 2 oteeka okuba ne DR forms 200 eneemu gy'otaafunye eriyo omuntu yali akuleetedde omusango gw'ebyokulonda n'omugamba sijja guwoza ogwo naddala ng'awaaba kuba gwe bawawaabidde abatalina kyakkola baba bamumaze omuwawaabira ateekemu okwewozaako okwo naye anaawaaba tusooka kwekenneenya ddala wano oyitawo wano omusajja wuuno yagenda ne bamunominatinga nga talina mpapula za buyigirizi bwe bamunominatinga wakaayana omusango gw'embabazi wagulimu gosaagulimu naye nali mu application eyajja oluvannyuma kuba nze omu kubajja okuwolereza Professor Sempebwa Professor Frederick Juko n'ekitongole kye bayita kituwo kya Katiba nga bawawaabira ssaabawoleza wa gavumenti olw'okulya olugaayo mu kiragiro kya Supreme Court kuba Supreme Court yali eragidde ssaabawoleza wa gavumenti aleete ennongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda kyataakola kakati ebiragiro bye twalina byakumuwalaawala tumukube mu Supreme Court eragire atwalibwe mu kawoome waakiri asibwemu emyezi 6 olw'okuba omutengu naye Supreme Court yagaana negamba nti baali batandise process y'okuleeta ennongoosereza n'ebiringa ebyo tetujja kusukawo ekituufu mukitegedde ab'e Kawempe aleeta buli mwaka ekipya ate kuva lwe bande nkankubuulire gwe nga si byakwewaana nze akulembera ne mmala ne neemyuka
You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus, and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Tubampagira gwe ndabi wali aja tiwe NRM naye akalulu akanoonya lutali luno akanonye naye waliwo meya mpulira meya we Kawempe Serunjoji naye mpulira yayambala dda mu Kawempe North ye tewali mutawaana waliwo simanyi mukulu yaliyo Latif Sebaggala oyo agira n'ayambalamu nagira nekati naye abo ababiri boosembezaayo bombi nganda babaagala bwa meya Serunjoji mbadde manya yaga nawulira baagala bwa meya yagala kubeera elevated yabadde meya kati yagala mu parliament abagala bwa meya Fabie nakawuli okujjako nze kale waliwo abantidde nnyo ku bwemupi ne bankolerayo n'akapande nga bagamba Nalukoola ajja ku bwa meya ekitali kituufu n'endowooza ebyobufuzi bw'ebitobe biba byabufuzi kazannyo bwogenda okuvuganya asobola okukola oyo omusajja bannanga agenda ku bwa meya naye politics temukayita kazannyo nsonga nkulu nnyo kayita kazannyo nga tubizannyira ddala nsonga ya byabulamu nsonga ya mbeera z'abantu buli kamu byebyobufuzi ebyo byolaba so bw'obizannyiramu n'obiyita omuzannyo oleeta tabbu nkuba kyempya gyogenda okuleeta Kawempe kati gwe kankubuulire yinde ogenda kulaba abantu bagenda kuvanga mu bitundu ebirala bajje Kawempe yagala Kawempe ebeere modo balabeko ku butya Kawempe bwekyuka Kawempe eyaffe abenakawa bajje basome bagenda kusooka kujja na mu campaign nga twogera ebigambo Kawempe biki ebitaliyo ebyo byogenda okukolayo abantu balina okukyusibwa mu ndaba gye balabamu ebintu tugende ku mutindo omulala omanyi waliwo kye tuyita okukula kwaffe kuteekwa okutambula mu bintu bibiri omuvubuka ono omukuza ng'oyagala afune ebintu abeere bulungi okwambala okusoma n'ebiringa ebyo naye ate waliwo n'ebirala ng'okumuzaamu essuubi nti bw'okola osobola okukola n'ogaggawala embeera yo n'ekyuka bw'osoma osobola okusoma n'ofuna obukugu n'okola ekyo kyennyini kye wasoma n'okyesibako ne kiba nga ddala kituukagana n'obwetaavu bw'abantu